Ate kitandikirawo. Eno munkone eno. Kati ekitwanga kikutukidde wano bwe. Ate ze nina sendi musajja mugagga ssebo. Oyinza okunegezaamu. Topani sente ziriwo. Aba no. Kyogaa gwe tokimanyi. Nze bulijjo sikimanyi naye waayi bagambe emmotoka gye wagula. Jja kutemyako omutu. Ati kakati olaba mu bulamu ekisinga obukulu kwetegeka. Weetegeka. Engeri gye weetegeseemu, engeri bw'otambuzaamu obulamu bwesobola okukuleetera okuba omwavu oba omugagga. Naye olina emyaka emeka? Ndi musajja mukulu ssebo. Ekyobukulu si kye mbuuzizza I'm 30 years old now. Nina emyaka 3 kati. Wazaalibwa mwaka ki Jova? Nazaalibwa 1992. Ndi kasajja kakulu lwakuba ndi kasajja kakula empola. Omanyi music waffe tatukkiriza kukula biki. Naye music wa bandi kye mumanyiko anyuma nga bamuyimba live. Ekyo gwakimanyi kyokka ngenda okulaba nga ku mikolo gyammwe buli ava mu buyaaya amaliriza agamba Luzinda oli eyandinyimbidde. So Ebaza omukolo gwange gunaatera otuuka ononyimbirako. Nga nagenda okwetulisizaako bomu akuwase. Kati naye mmwe mumanyi ffe tetulinayo basajja batwagala. Mu abaana ba media. Ali ku kizibu. Kyokka bannange. Omusaasidde. Mmwe. Yobanibuuza abantu. Okabatu abantu tuli ku Bukedde TV ngalo okubeera kumala okwasaganya. Amanya gange nze Jova Luzinda okuva mu South Band. South Band yagamba ki? South Band simbi. That's why nagambye nti akati ninamu akasente obulamu bulungi. South Band twagitandika babiri naye baaba. Ate nali nkugobye eddi tutunera tutudde mu ntebe babiri. Wanneerabira dda n'onyiga waawo nagenda okulaba nga olukuubo lujjudde ne ŋŋamba kati ofa kinaye. Kambuuze nga ki kyenyiga? Ngenda n'obanyiga waawo 3-2 Namugongo mbanya. Nyina lwe nakusanga ne neekwata ku mutwe ne ŋŋamba oyo ye wange. Jova ye wange. Nenze kyemmanyi kimu. Mu bulamu tosobola gaana muntu nga yeebase okuloota. Manyi mwe mwogera nnyo. So hati tosobola gamba muntu ekyo ekigambo ky'obadde ogenda okwogera tokifulumya. That's why I say nti tosobola gaana yeebase kuloota. Kyoyagala okwogera nga kiva mu ggwe. Sirina nsonga lwaki mba nkigaana. Naye bambi leero wanneetegekedde. Ndowooza obadde otuddawo n'ogamba kammulinde kuba katandikira kutuula wano ndi bulala oli otya. Siri bubi. Bayira obulamu butambula. Tugezaako okulwana ku music waffe abeerewo mu mbeera yonna. Kuba music wa Uganda singa bukeera ku makya. Band music n'avaawo oba gwe tuyita bandi music. N'avaawo nkakasa omulandira gye bayita taproot oba gye bayita spinal cord eya music wa Uganda eba ekutuse. So olw'okuba nti ffe tetuli bantu ba butaala, tetumanyi bintu byakwiteekawo kwemulisa biki biki. So naye nga gye tuli ate era just twetaaga kimu support. Amanya gamatuufu gwa. Amanya gange amatuufu nze Jova Luzinda. Oyagala amatuufu agaddala? Akati agaddala nze Luzinda Jova. Agakola ssente Jova Luzinda. Kati ky'okyusizaamu nabwo weyongeza bakuzaalawa. Okay, nze nzaalibwa Lugazi. Nzaalibwa Lugazi, nziikibwa Mpijjaawo. Kati kubonna wakulirawo? Nkulidde wangi, nkulidde Kampala ne Lugazi. Kugamba naawe tokyajjukira mpisa gye wazijja? Empisa sijja kugamba nti oba nazijjawa. Abula empisa mama wange yazintendeka ne kitange kuba kitange yali mukambwe nnyo lwakuba katakyaliwo. Mama wange yaliwo. Mama abeera wa Lugazi? Mama abeera Lugazi. Abeera Lugazi. Omulabako ddi ng'obeera bize? Embeera bizi nnyo era naye akimanyi naye kyenkola buli weekend reba eggwako bweti ku Rocktown nga mugulirayo obusawo bw'omuceere 2 nga mugulirayo akasawo ka sukaali nga mugulirayo ebintu ebyo tebikozesebwa waka ng'ate munaye alabirira abazzukulu be. Kyogamba kye bagamba mbunombu edda bye bagamba nga bakulisa abantu ozadde sabbuuni kati gwe wafuuka sukaali. Akati nze sukaali we.
kati nze ndi sukaali muceere. Oli mwana wa kumeka mu baana ba mama? Okay, mu baana ba mama ndi mwana wa kuba ffe kale mzee waffe yazaala abaana bangi, so tetumanyi kugamba mbu nze ndi mwana wa kumeka mu baana bano olw'ensonga tuli bangi ate kyala nze musike waffe kati sisobola kweteeka sisobola kweteeka mu baana oba wakusatu oba wakuna oba wakutaano. So tuli abaana tuli abaana ba 18. Tuli abaana 18. Olwo bangi. Jjajja ngazaala mamange yazaala abaana 137. Jova ni naawe lindako okunnimbira mu kamera. Nogano mazima. Abaana bameka? 137. Yasindikanga basindika? Yes. Tata wange azaala taata wange ye yazaala abaana 30. Kati gwosuubira kuzaala bameka? Nze Katonda banampa. Bonna banampa? Yes, bonna banampa. Era ne oba ready ng'oyagala okunzaalira, it's okay nga tuzaala. Bansi baka akaweta? Akaweta bajjayo kajje, kyogamba akaweta. Kakalinde muko, byendabye embirabe. Kati ate tulaba kiti kiwangambye nga tutandika niye tulisizaako bomu. Kati ewuwo omuliro nguyingira n'okutuukako nga njidde engoye zonna. Jova ni oli mufumbo? Nze siri mufumbo right now naye nga maaso awo nja kuba nfumbirwa naye nkyategeka bulamu ng'omuntu. Wajja ofumbirwa tojja ku anti omusajja era afumbirwa bufumbizi. Olutuufu, yes, omusajja afumbirwa bufumbizi nti bamufumbira bamutegekera bamuyoleza bamukolera biki. Yes, kati gwe nze akuwasa kati bwe nkuwasa gwe ng'onfumbira. Nabega wayina omukyala atya kyogamba twali tubaddeko awo ne tukolayo kapate kokubeera nga nfumbiddwa. Wali wange wa monda nkumanyi. Nze oluusi kyendowooza nti sibangakaawo nenkola oba wedding oba an introduction. Binaku zino tebyetaagisa wedding. Nedda mwe mubyonoonye nnyo obuzibu buliwo nti mwagala nnyo ebintu ebiri ki? Mwagala nnyo ebintu ebyamangu. So ng'ate oluusi ebintu byamangu tebikyakola naddala ng'oyagala okubeera mu bulamu obweyagaza obulungi. Kati oyimba kali akayimba? Kayimba ki? Ndi singo sirina gamba. Nze ate siri mu ezo level eza ndi singo sirina gamba. Nze ndi mu level ez'okuba nti banjagala. Aye Mukama. Yes. Wangi? Banjagala. Oba okitegeera. Gwe toyagala bakwagala? No, nze omuntu anti I was born to love. Naye bannawe omwana Jova ni ono. Naye kyandiba ekituufu kubanga ku lw'ebigwa tebiraze nina kye nalaba ninga abaakulungamu ki kye baatassa Jova ni. Hangi. Omukyala omwana abaana olina abaana bameka? Eky'abaana sijja kugamba baana nti oba nina bano babali olw'ensonga ebbanga lye mbaddewo mu nsi I think time natandikira okubeera nga ngenda mu bintu by'ekintu ekikulu ebbanga ddene wate ne baŋŋamba nti olina abaana 37 nga baliyo ba 10 oba 2 oba okitera kati bwe neegaana nti ono oba oli lumu baŋŋambako nti olina omwana olaba baŋŋamba mu gundi olina gya naŋŋamba weegatta ne gundi biki ne tuzaala omwana wajja oyambadde jaketi nga sibijjukira eŋŋamba ekikutwala okwegatta ng'oyambadde jaketi sikitegera ne nteekako wuudu mundoza ne nyambala ne masiki bagenda okwekanga ng'omwana anti bagamba mbu bw'oba oyagala okubeera seefu oleme butalwala akawuka olina okugenda ng'oyambadde kati ndoza nagenda kuolwo nyambadde nga neesabise kayitawo oba tekayitawo simanyi naye kati omwana yavaawo naye ne baŋŋamba nti munaye wajja oyambadde nasooka n'osanga egundi n'osanga ekatosi n'osanga bana interview zino ngenda zijjamu abantu b'emikwano kubanga neewuunya nnyo era paka leero nkyewuunya naye bo bakkiriza
ati nasooka ati otuuka n'ogamba naye neegaana n'akomawa kati oli bw'ajja agamba nti munaye ono mwana oga weebale nnyo teekaawo ono mwana weebale nnyo teekaawo ono kimala kati wakabalako bameka nakomako oyo gwe baayogera naye nagenda omaliza nga tomwala gayitazaalangako lenga yiye ono mwana sikitegedde kwegamba byakutabukako. Yes, so koyo kwe nakoma Uganda weetuuse nemanya Uganda agifuga Uganda tuli safe twandibadde safe naye naawe olaka toli safe. No, amazima kati abaana balinga mu 38 ate okyayongera. Sigambe nti nina abaana 38 sagala oteme n'abalala bakyajja. Sigambe nti nina abaana 38 naye ŋŋambye nti osobola okubeera olina kuleetera abaana nga buli lunaku bakuleetera abaana 2-3-4 olw'ensonga nti abantu baagala nnyo okwetwalira mu mbeera nti nze koli bw'ayogera erinnya nti Luzinda it gives an impact. Bayiza waliwo omuvuka gwe baŋŋamba akufaanana nnyo yali abaana b'abandi okubula bayiza bandeeterako lumu n'omuwala omu yajja n'aŋŋamba ndi lubuto ojjukira lwajja egondi banaye omuwala simumanyi nga najja ŋŋamba amazima saagendayokko naŋŋamba biki naye akati nakuba ku simu yo nga teriiko nga wagijjako ne mugamba madamu ebbanga kuva mu ssomero nina essimu egyo eno tevangako bulamu bwonna ne mugamba amazima sikumanyi naye naŋŋamba tojjukira mwajja ne bagundi banene abayimbi b'akadongo kamu abo ngate nze sikolanko n'abayimbi b'akadongo kamu nemanya yes kati we yaŋŋamba nenkubira omuyimbi gw'omukuba eyaŋŋamba be bagenda nabo naŋŋamba nedda twatwala olifi feke Jova yaliwo oyo naye ndowooza kati takyabikola simanyi oba akyabikola oba takyabikola kuba namukwatako emirundi oba nga 10 nemukozesa endagaano yes netukola endagaano netukola buli kimu n'akimenya naye ziri embuto zo yaddayoko emabega n'azirabirira alabika teyazirabirira kuba of recent waliwo n'omulala era yayigira ku TV emu banenga omuwala baneeba omulabako ne bagamba Jovani era kakati ndi lubuto lwo Mukama Katonda mwange banenga neegatta negamba omuzimu gwange gufuluma munze negenda negwegatta n'abantu naye kati oba oli ku TV mu ddiiro lyo ng'otudde bw'oti nga guli ewe lityo liraga ki ekikugira mu bwongo anti oluusi onoonya kyozaako nekikubula abalikola tebakubira ku ssimu tebankubira ne nalumba eyalikola ku TV eyo nemugamba olulala nja kusaba evidence ng'ogenda okwogera ku linnya lyange ekubule nsuubinge ne TV olw'ensonga nti mwe mufa gakola biwulirewulire byammwe olwokuba mwagala TV zammwe zibeeko engeri bwe zikola naye nga temumanyi ki kyemuli mu kweteekamu. Biki ebisinga okunyiiza? Ebisinga okunyiiza kunimba. Naye ekyo kiruma buli omu. Naye ate abasinga olimba bekisinga oluluma. Lwaki? Nga bwe nakulimba ddi. Atakutya gwe ntya ku lunaku olukulu kye wankula abantu abo wandibalese ne tutabagamba. Anti omanyi lwaki? Ennaku enkulu ezo zibaamu accidents. Kati oluusi nzirawo ne ntunulira obulamu bwo. Nze bwe njifuna it's okay. Abula ate gwe bw'ogifuna ng'oli nange oluusi kiba okay naye watya n'omenyeko okugulu ng'oli mu mmotoka eyo si kirungi so nga ku kyo ebyeddala mba njagala otambula naawe tukole stories okwate ebintu kushe ebibaawo ne munnange oluusi omaliriza nga oddako emabbali n'otunuulira obulamu bwa munno n'ogamba mmere ki gy'osinga okwagala? Emmere gye nsinga okwagala ndi musajja ayagala ennyo amatooke. Amatooke ndi musajja ayagala ennyo vegetables. Nva ki z'osimbako essira n'ogaa zino bwe bazifumba ne bwe mbadde ku show siryayo nzira ewaka naye ndya emmere. Nga bazifumbye ewaka? Vanva ki ezo? Oba nawe n'okola ng'oli eyagamba mbu takyayawula bika bya mwenge yayiga kunywa. Ate bw'otuuka ku eyo level manya ogenda kufa.
oba ogenda kufa. So nze manyi kimu bayira ebintu byensinga njagala nnyo ebijanjaalo ebibisi ya njagala nnyo pozi n'enkoko bintu bibiri ya naye ng'omuntu ng'ogifumbye oba nga ya boil manyi ofumba very manyi nnyo batugamba ng'edda abasajja bamanyi okufumba tebafumbirike kati ate nze wenjawukanira nti newaba girlfriend wange mufumbira nyinza okufumbira okumala ebbanga lya mwezi mulamba nga ku kyo njagala kuyigiriza kiki kye oluusi ekintu ekyandiwoomye yes so si lugezigeza such ne that is love omanyi kankuyigirizemu ekintu kimu ekirema abantu naddala mwabagambo nze nakowa love mwagala nnyo ba boyfriends abali nga ba boyfriends basejjaaka abenjawulo nga abantu nga boyfriend oyo bagalo okusinga boyfriends cause abasajja fa abalina okubeera nga tulinga bazadde nti tulina okubuulira ba girlfriends baffe biki bye baagala okusinziira nti leero omwana omuwala akuzibwa nga tebamubuulidde kintu kyonna olw'ensonga bamama baleero balina ensonyi eri abaana baabwe basenga nabo tebakyaliwo nnyo abakabi tinabo bakuzibwa muwawa ennaku ezimu mu bufunze omuntu gw'ofunye yes alina kuba ne bw'ataba kyaliwo nnyo wabula singa muba mugenda okubeera nga mugenda mu bintu ebyokwe oba okitegeera so nze nendowooza nti omuntu oyo neekuba kufumba wakiri leka aleme kuva wooli nga tomugjeeko bujja abula ng'omwongeddeko oba okitegeera batya nti osobola omugamba wafumbye emmil oluusi ng'emmil tewoomye naye ng'atosobola ogifumba bwoti neewooma muno omutuuzaawo mubuulire enfumba bwe kibassa ekyo there are some things nti osobola okubeera n'omuntu nga tamanyi how to kiss bantu bangi bakimanyi bangi nnyo omulenzi n'omuwala oli free okwatamu n'omugamba if you're to kiss someone kola bwoti ne bwoti mukwate bwoti nolina you're kissing your friend or your someone mwekubye amannyo mwesiza amalusu such stuff nebikusobera so nze oluusi kyenandirowoozeza nti omukwano tugukozese okubeera nga bwe mwayongera ku munna ekintu nze teri kinuma nga keera ku makya n'oyagala omwana wa muno naye n'atabaako yadde n'ekimu ky'omugattako kibi nnyo nemutuuka okwawukananga nga talina akwekokola bwekokozi oba okitegeera oluusi kyandibadde nga tukolamu ebyenjawulo ebisukka ku muno ky'omusanze nakyo no it doesn't need kugula ssaawa temutunulira nnyo bintu biri solid okitegedde don't look at solid things tebirina nnyo kyamaanyi kyebyongera ku muntu oba okitegeera kati oyinza okugulira essanga essaawa nusu 1000 ezo oba ya mutwalo tekina kyekikwongerako ng'ogisanze n'omulala ajambadde mwami wange yajunguledde kulira byoyogera bw'osalawo okugula kintu ekyakabigulira ddala omanyi abantu bagula babejjako saagala ogule kintu yes mbu mulage nti mwagala nnyo nga nenna kye neetaaga that's why asobola okugula ekintu ekye2,000 mbu that is love that is not love that is not how you count love kojja tukuwulidde bulungi no si kyakojja nze nyimba love I was born to love I was born to love wali oyagaddeko omuntu n'owulira ng'omwagala nati nze mbulama don't fall for someone gwe saagala kati bookuba olwali bo okikola otya kubanga waliwo abakkiriza edda abakkiriza mbuki nti olabika obaagala nakiwulira neŋŋaayi naye omusajja oyo nga mmanyi ng'owoolwali kale bwe nakiwulira mu matu nze nga nze nkumanyi because nakula nnyo n'abaana abalenzi abakuba olwali nakiwulira ng'omuntu akyogera nenga sajja asuulirawo kyenja okugamba kimu nti nze simanyi kugira muntu neŋŋamba ebyo kuba mba nkwagalira I can show you
kitegeeza mba nina okutekinga the next step nesikoma bukomi kukyogerawo bwogezi oba kitegeera I take the next step. So wali oguddeko mukwano? Nze mbeera mu love bbanga lyonna abula abalala be bayinza okuba nga bo tebagwa mu love nange. Mu buto omuzannyo ki ogwasinganga okunyumira kuba awo tujja sulawo? Omuzannyo ogwasinganga okunyumira sijja kugamba mizannyo mingi, baseball pozi ne football. Nga tonnabatuukawo awo kuba tumanye gye emyaka obeera wano wansi bakutumye ku luzzi osambye omupiira ovuze gogolo simanya byakoze bitya n'okoma kibooko ne zikulya. Olinayo omuzannyo gwonna ogwakubya ku kibooko? Baseball na football gye mizannyo gyokka ejja kubya ku kibooko. Yes, bakutumye n'olwayo. Anti ng'ogenda n'osamba omupiira okuggyako mpozi n'okuvuga gogolo w'ebigundi w'ebidomola kye bakuwadde okuleeteramu amazzi okizza nga kyayuzise entobo kuba mwakivuze ku gundi ku luzzi bwe kityo. Kibooko ki gye bakuba gy'otalyerabira mu bulamu n'ogabula nange nali awo ntegeerera ddala? Emboko ze bankubako I had a girlfriend, waliwo girlfriend gwe nayagala bamuyitanga Samsha. Nali ku ssomero ddala, was in senior 3 nga ye ali mu senior 3 naye yali mu senior 2 nga nze ndi mu senior 3 kati nga nze nsomera ku Parents International College Lugazi nga ye asomera ku baliyita progressive Lugazi. Munange nga ngenda ku ssomero nga nva ku ssomero eryaffe nga ngamba kangende kulya bali nsome pulepu kolo nagenda na motoka nga ndi muto naye nagenda n'emmotoka wagijjawa ewaka nga kangende kuba nali oli mwagala ate nga naye anjagala kati nga njagala mulage nti ndi wakabi nga omanye ebyekito oyinamu. Yes maama kakati headmaster ye emmotoka gyali avuga ndooza headmaster komanyi baba headmaster bali abaana b'essomero kati yalabika naye yali ali in for her kati nengendayo nga najja ne bamugamba ono omuntu bw'ati azze naye ayagala kano ka girlfriend ko kasamsha nengamba kaka nagamba najja bwe yajja kwabo aba bemanya nti onayagala ono omuwala bw'ati namugamba muleke ayingire ne banzikiriza nenyingira bwe nayingira ne bantwala mu staff room nembaga nze kusoma preps nze kusomera ku kusoma lino kikirizibwa bwoba oli student kati nalina ID yange kuba nasayininga ne mu kitabo ti nze kusomera wano kumbe ebyada nali nze kusoma muntu tutule mu motoka munyumye tutule mu class ngabo munyumye tunyumye munange headmaster ngajja oze tumanyira nga bantwala mu staff nambaga nze kusoma preps mba gundi dos muleta emigo bankuba emboko nga 10 navaawo nga n'okutambula sisobola nengamba ngenda batwala ku poliisi munkubye kuba nsazemu nti oba namenye gundi oba namenye nenyingira oba nabuse ekikomera na registering nze no sabawabira kwanze okuva edda nedda njagala nnyo ebintu by'emirembe kyenakola nembaga akane nzirayo ewaka nebanga tugenda kutwala ne ku poliisi nembagamba it's okay you can take me naye manye ndi mateeka matuufu. Girlfriend yakulabako? Girlfriend yandabako nga bankuba naye bamukuba naye tebamukuba nnyo kuba headmaster ali amwagala yamukuba emboko nga 2 ate nga za buno pa baira kyanjigiriza obuta trespassing obutaddamu ku trespassing but it wasn't a trespass naye kyajja mu mbeera nga bandaganga trespass kuba nali na signing mu bitabo byabwe nentekayo ID yange nesoma kwensomera nemune bamaliza bankubye olwokuba headmaster yayagala girlfriend oyo. Oyingira otya okuyimba? Okuyimba nakutandikira
mu Eagles. The New Eagles. Nava mu kutunda ngoye zange. Wali ozitundirawo? Nali ntambulanga butambuzi nazo nenga nteeka mu nsawo ne manya nti ojja kufiga wetaaga akagoye bwe kati. Oba ku bulungi wetaaga akagoye bwe kati. Nenzija nga manyi omuntu gwendetedde akagoye ng'ayagala tayagala kalina omufittinga. Akasita okambalamu fukula ngamba bannomba tembasudiya. Nga omwana bwanyumira omwana wakabi kati bwe weewulira muli olaba nga tefusaanidde kajjamu. Nogamba ako keebiri. Nga nenkaguze 13,000 oba 2. Nenga ekyebiri olina kireeta. Eka bizinensi eyo erimu akasente. Yes, erimu akasente. Naddala ya bwongo nnyo kyalo omukisa gwina kuba mungi. Kosobola okutambula notabako akugulako yadoomu. Ekyalo olina okuba nga olina test ennungi. So mu mbeera eyo nagezangako nnyo mpaka wenatuuka ne ŋŋamba this is the time. Mukulu tayabali baawukanye ne Eagles enkadde. Yes. Kati nali waka kuba nali nga njocha welding at the same time nga ntunda engoye zange nga bwe mba size mu town nga zaweddewo nga mbeera welding, njocha welding and fabrication oba kibayita metal fabrication nga byenkolamu. Kati kolo nakomawo nali mba mu kwokya eyo nalina side gye naliko ne baŋŋamba mama naŋŋamba Jova nawulidde bino nakulaba osobola oyimba nakuwulira ng'oyimbamu wano osobola okimanyi. Kuba nali sibiriiko kuba nze nga ne waffe Lugazi tebamanyi nti nsobola n'okuyimba naye nga mama wange awulira nnyo nga nnyimba mbeera nnyo ne muganda wange bamuyita Aida nga ntera nnyo mugamba nti olaba Aida tugenda kuyimba tubeere bakabi naye amazima tetugenda nkoyadde awantu mbu tuyimbe. Yes. Era nga ne tuyiye obuyimba nga omanyi omuntu ndowooza nga Katonda akubrandinga. Yes. Munange netandika netuwandika n'akayimba ne Aida mbu do me a favor, I wanna be your number one lover. Bwe kityo. Nga kalungi lwaki tewakayimba? Nze nalaba kakyana kito. Mwana Jovani. N'okesonyiwa akayimba? Yeah, akayimba nenkesonyiwa naye nga nali nkawandiise nze nga ndaba. Olw'obudde ng'oyingira. Mama wange naŋŋamba negende baŋŋambye enkya biki gezesa nambuza olina mukisa ne mugamba sirina nampa emitwalo egya 2. Naŋŋamba ngenda kukeeza ku makya ogende nti kale ne mugamba. Aida teyakayana? Aida naye yali muto nga nze. Ndoka kale yali mukulu wange naye nga muto. Naŋŋamba yagamba genda ogezeeko biki haba ogenda bakuba endongo kuba ye yali nalimo twali twagalana nnyo. Ogenda bakuba endongo abo gwe gweoyimba. Mama naŋŋamba oyimba nange nkumanyi genda obayimbire. Nentuukayo wenatuukayo nalina ensawo ku mugongo. Naye tetujja gendayo nnyo. Nentambula kuba natuuka mu town nentambuza bigere nengenda paka ku dance floor. Kati nagenda ku dance floor. Nateete. Yes. Bwe nagenda ku dance floor munange nno omanye okutuukawo n'entya nga line eri wali ng'abaana bangi nnyo. Ekyaddako nagamba kyenina kati wano eno okukola nina kusirika nentunula butonozi era what I had to do is to just look nyumirwa abayimbi naye nga bawaanawaana abayimbi nga bayimbi babo bawaana yayimba gyo yasinga nga gwosirise. Kati saa zaidi ziweranga 11 neŋŋamba naye bantu bano babawaanya nnyo mbu bamanyi naye nga tebamanyi. Omutima olwo tegukuba? Oba najjawa gatsi ezigamba kangende wali mbayimbiremu. Kati nze nagenda kubayimbira mu buyimbizi. Oba okitegeera? Nga togenze nti oba onooyitamu oba tooyitemu. Era kye nakola n'ennumba. Wayimba kayimba kaani? Akayimba ke nayimba ka Zizazion bakayita
nengamba mukulu bobali bamita mukulu boge nemuga mukulu boge nemuga sebo nze golaba nsobola oyimba abantu bemuwana wanamu bayimba nnyo mbasinga nangamba obasinga otakyagala okumanyira namugamba simanyira yoyo gwemmanyi omumpimpi omunenenene mweruyeru bwati okusooka bagamba nga oba muganda wa Namato era yali beyita baluganda bwekityo alabika yoyo kakati kyenakola neŋŋamba kakati wano kyenina okuzzaako naŋŋamba byoyogera kakati osobola oyimba bw'otayimba bulungi ngenda kukuyisa bubi namugaa gwempa nampa microphone nasookera kulimba razization ab'eŋŋambo bagala kutwawukanya nga nze mutima gwange nasima gwe olw'empisa z'ennungi ze gwe wange gwe nasiima ye gwe mukyala sirina mulala oh my nangamba ani oyo yayimba kati nyimbira wansi wano muwamu kapera mugamba alinnye kati obangamba mugamba alinnye nentya nentandika okutya microphone nga ngikwata nga microphone ekankana ebati mukono nangamba tokankana oyimbye bulungi nnyo genda obawe nemuga kati ngenda yimbayo biki mbadde nze nsobola yimbira njasi nzize kuyimbira mugwe olwo mama onoddayo omugambe kitomulowoozezzaako ng'omutima gwatidde edda kati kyenakola neŋŋamba nebagamba amugumye alinnye olwa mukulu batte mami Judith babirye waliwo abantu bangi ku pano nangamba yani nembaga nze Luzinda nangamba kale linnya ne bankwata mu ngeri ya kibebi nebakumwera nga bw'oli neninya nangamba ina akayimba kalakomanyi nenyimba akayimba ka Ronald Mayinja nti amazima nali ndowooza nti buli gwe basiba abamubbi era nga mmanyi nti buli gwe bayiga aba n'omusango omuntu nga bwe bamukyawa bamumanyi bamulinako ensonga nangamba olina eddoboozi bikika ne batandika okuprofesaizinga awo nenyingira awo the new goes era we natandikira n'oyimba paka kati paka leero era mukulu tayanjagala nnyo bwekityo ebizibu bingi abaana bye basanga naddala nga batandika okuyimba bayingiramu ezo bandi then tetumanyi nti yadde yali etandika butandisi yali y'amaanyi bwekiri biki bye wasinga okusanga ebyakusoomooza ebyakwongera amaanyi ebintu ebisoomooza abantu bye bibongera amaanyi kakati nze byasinga okunsoomooza ennyo nga nnyingidde bannange bagambanga nnyo nti oyo tasobola tatusinga lwaki bakyogeranga nti nze nali siyimbangako kyekisooka ate nga both they've got experience bayimbayimba dda mu bands ez'enjawulo balwanalwana dda n'endongo for me it was my first time okubeera nga nnyimba oba nga ntandikira ebyokuyimba ng'era nina ebitengo nga ne ku stage sobola linnyako naye gye bakomanga okuŋŋamba mbu tosobola gye nakomanga okwagala obbakakasa nti nsobola ng'okikolera ddala yes mpaka era mukama bwe yanyamba munaye nantekako omukisa n'embikola mu ngeri gye byali birina okufaanaganamu bayogeranga ebigambo bingi nti baali bakwagala nnyo abakulu yes baali banjagala nnyo olw'ensonga nti ekisooka nali muto nga mu banze yalimu omuto nga siyimbangako kyekyokubiri ekyokusatu neneeyisa yange yonna nkakasa yali esobola okunjagaza kuba olaba leero abantu bakyanjagala ng'abantu kitegeeza nti sirina gundi mbi sina kifaananyi kibi mu bantu oba kitegeera bwekityo golowooza kino kyava ku kikyava ku mpisa abaana bangi tubalaba abayingira ennaku zino aba yakayingira n'abuukira bebekulu aba yakayingira n'abuukira kamiliyoni oba omwana ono atatya bakulu ekintu ekyo ekisookera ddala kiva ku mpisa enkuza gye baba bakuzaamu naddala okuva ewaka baba bakuza nga tutya bantu bakulu
oba okitegeera nkakasa singa nalina empisa embi obudde buno singa toli wembi era singa webagamba nti genda okole oba ku Luzinda gundi bweti oba muyimbi kigwenza okukolako interview oba muyimbi kigwenza okuwa platform nkakasa mu bayimbi bo ndabika ndi ku namba emu oba namba 2 mu bayimbi boyinza okukolako interview koza abayimbi bangi nnyo bosobola okukolako interview ne lwaki buli budde ogamba Luzinda wange ono ndudde omukolako n'ogenda n'omukolako oba okitegeera ekiraga nti oyagala abeerewo mutambule mwenna bwe kityo. Biki ebisinza okusoomooza ng'otuuse nga bamaze okkuta olwo ovuddeyo